emikutu egy'emediya n'emikutu emirala kitundu kya 8 kyetuyingiddemu abo mwenna abatufollowinga oba abatugoberera kitundu kye twakomekereza twali tulaba enjawulo wakati wa Ibrahimu owa Bayibuli ate ne Ibrahimu owa Kurohani. Kale wena yetaaga linki ebirooto twagambye dda twabitaddeyo dda okuloota embwa nga zikufulumula ate kitegeeza nti ogenda kubanga otandika okuloota embwa omanyi okulunda embwa oba okukola mu training embwa za poliisi those are spiritual attacks oba farm business Uganda nti egenda kupangisaako embwa tetandika okubanga ekola obwaggaati nedda ali okuloota nga obuuka mu bbanga tekitegeeza ogenda kugula nnyonyi kino kye kitegeeza abalowooza nti oloota nga obuuka mu bbanga oba musezi bamanyi abasezi mbube oba abalogo abe balina emize egyo egy'okuba nga okola ki egy'okuba nga ate babuuka mu bbanga. Kale tugenda kuba nga tutandikira ayagala linki gisabe atamanyi ngeri yagisaba online osobola okuyita ku namba zaffe z'essimu nga bulijjo netusobola okuba nga ate tukola ki tugikuwa mukulu kulikayo mu kuwummula kitundu kya 8 abantu baleetedde ki yesebo muganda wange neyanziza olwaleero kyendetedde abantu mu kitundu kino mbaleetedde okuba era nga twagala okubeera nga tulaba wakati w'enjawulo enkolagana wakati w'obusiramu n'obukristaayo relationship. Yes. Amazima tetubeerangako mikwano z'abasiraamu. Bayibuli ng'etugamba tubeere twagala abantu bonna anti Bayibuli yeyogedde ne si Kuruhani. Kuruhani yoteyote yo Kuruhani teyeragirangako omusiraamu kukwagala kwali n'olunaku olwo. Kabeere taatawo mufuule mulabewo singa waabanga si muki si musiraamu nga takkiriza mu kyokkirizaamu n'ow'omutema ku lwa Allah mutema ku lwa Allah era yo Kuruhani etendekera ddala obusiraamu okubeera nga butemu ye Allah si Kuruhani ne Allah alagira omusiraamu okubeera omutemu namba emu terrorist mwenyini awedde ki emirimu okusinziira ku ekyo kyetugenda okugira tutya nabana abatujju bwabanga teyali musiraamu ogola nga yeewadde erinnya ly'ekisiraamu. Oli musiraamu? Oli musiraamu oli gwe? Nali. Wali? Nange nali. Kaakati olwaleero obeera nga wali n'okyuka n'ofuuka omukristaayo sebo omutwe gukweke. Oli mu lutadi. Owulidde kye nkugambye? Omutwe gugira eki gukweke. Museveni yali mu nsiko sebo yali Kasimu. Bajja munoonya no bamuggyeko mutwe kitegeeza nti oba mu bintu ebyokulwana n'okutta olina okuba nga oyambala eri element guli ekyambalo kya Allah kikola nnyo. Anti kaakati ku luli bunali wano nakulaganga obusiraamu buyimiridde mu kuyiwa musaayi bwatandikira ku lutalo. Kaakati bwe bubanga butandikira ku lutalo Bayibuli etulaga mu Yokaana essula y'ekumi n'olunyiro lw'ekumi negamba nti ye Setaani yajja kubba nakuta nakuzikiriza. Kaakati olwaliro bwe tubeera nga tuvayo ne tulaba Allah mu Kuruhani ng'alagira abasiraamu nti muteme ku bakristaayo emitwe yewa Allah saagala kumala budde moderator olw'obudde kubanga twagadde tubeere nga tusiibula abantu olwaliro mu bwangu ate abantu baagala babeere nga batutuuka ku pointi. Tuli mu surati ya 9 bagita surati Tawuba kitegeeza okwenenya era weewava ekigambo tubulaina nabo beenenya bagamba mbu twenenya beenenya era kati babeera mu mwezi gwa Ramanzaani babeera nga bagamba tubu yala tubulaina yala tubu mbu bali mu mwezi gwakugira ki gwakwenenya biki bibi. Naye kati omwezi ogwo gubanga guweddeko ogw'okwenenya ki ebibi ala bagamba mugende kati mugende mutte abakristaayo bonna. Tuli mu surati ya Tawuba ebeera ya 9 mu Kuruhani gwe newoba nga tomanyi kuwandiika kigambo Tawuba bwe wandiika buwandiikisi nti essula y'9 ya Kurani. Kati katutandikire ku lunyiro lw'okutaano owulire ala kyayogera. Kati gweobanga obadde olieyo bulijjo ng'ogamba nti oli mukwano gw'omusiraamu nnyo oba taatawo oba muganda oba maamawo olwaliro omutwe gukwekere ddala okujjako ng'oli musiraamu wa linnya kakongoliro naye woobanga oli yennyini nga obusaawa bumuli mu musaayi
okutandika n'olunaku lw'olwaleero obanga obadde nga ogamba nti ala akwagala nnyo tetwagala kumala budde katusome aya tuwulire tutandisikidde ku aya ya 5 oyinza okutandikirawo nefe tuvudde ku ya 5 egamba weti bwe gibanga giweddeko emyezi egy'emizizo mutte abakafiiri we oli musiraamu omusiraamu ani gwayita omukafiiri atali musiraamu kati genda mu maaso n'ekiwandiiko mutte abakafiiri otyo awo wonna mubasanze mubakwate mubawambe era mubazingize era mubateege mu buli kubo naye bwe babanga beenenyeza okwenenya kitegeeza ki otyo ekitegeeza ng'okkiriza okuyingiramu ekyo kye bali kukufoosinga obufoosinga nga Muhammad bwe yafoosinga bali abawarabu okuyingira obusiraamu bali nga bagaana ne bagamba nti ffe ekintu kyaffe nedda nzikiriza otyo kirira mu maaso n'ekiwandiiko kye bali kukugambaako mukukwenenya naye wano bakikwese otyo babanga bakkiriza baligambye ke katuufu naye wano bakikwese babanga beenenyeza otyo ne bayimirizaawo eswala anti tosobola kuyimirizaawo swala nga tofuuse musiraamu okiwulira moderator genda mu maaso ne batoola ne zaka ebiwawayo mu kanisa owaayo zaka ate zaka kyeki mu kanisa tebiri ffe tetulina kiweebwayo na kimu kya 10 naye kati zaka kiri eno mu kugira ki kyekiso kutuwuli zaka kale ke kiringa okuwa ekirabo okusinziira ku ebyo ala byagize ki byakuwadde akuwadde bizinensi amagoba kiringa kimu kya 10 okudiza ala kimu kyaki ekyekumi ekyo kiringa kubeera nga eyo twandiyise nga era bati bagiyita na zaka bagiyita oba nga tukigandawaze tutya kubanga kiri eri mu Luwarabu eno tukigandawaze tutya kiringa kugamba nti nga Bayibuli weegamba nti mugabire ng'abo abatalina abeetaaga kati obeeranga oli kuyamba ofune omukisa ate nga batugamba nti mu nyumba buli muntu alimu ina omutoolera anti kati bagezaako nnyo okwagala okufulowinga omusajja ono ali mu Bayibuli ani Erukaana eyalinnyanga buli mwaka ku lugundi n'agenda n'abeera nga yeebaza Katonda buli mwana n'amugiza kikala omanyi abaami bano bagezi ebintu ebisinga tebabijja muno mu Bayibuli tebabijja mu Kurani babikoopa eno ebuyudaaya ewaabwe eno bakujukuju anti ba Bayibuli bagamba bali bagezigezi ng'obwana bw'emisota kati katumaleyo aya eyo giwulire kale ne batoola ne zaka otyo olwo mubaleke mu kkubo lyabwe temubalumbagana naye sebo ani ayinza okukuleka kubanga ekiragiro kigambye ng'emyezi z'emizizo zigize zitya ziweddeko emyezi z'emizizo zimanyi emyezi z'emizizo kasita bayingira mu Ramanzaani obo baba bali mwezi gwa muzizo tebakoleramu nsobi sebo obanga wamanyi nti ekisibo bakimazeeko omutwe gukweke anti aye bagamba emyezi y'emizizo giba gigize gitya kati saawa eno bali firi agamba kumu nti Allahu Akbar ng'ensingo teriiko akusala nga asala ente akwata jambya kubanga amateeka g'obusiraamu galagira ejambya ogitwala mulundi gumu bwoti okuuza bwoti tekuli ogamba bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar nti nzikiriza ensolo eno ngisaze ku lwa ala agisimye ng'eddoko lirigize litya kati ku luddeiko biki kati obusiraamu tububeerangako bukwano bwa bukristaayo yali n'olunaku olutya olumu okusinziira ku ki kweyo aya era tetwagala leero kubeera nga tutambula wano nawali kubanga abantu balabi baffe ebyawandiikibwa tubeera nga oba tusomesa ennyo wabula twagala tubasomese katono nnyo tubalage ekyawandiikibwa ekisemba ku ekyo kitugira tutya kyetuwogerako era essula y'emu eno Tawuba
kati genda mu aya 28 owulira ate kyetugamba bana awo wenyini ine 28 esula yemu eyo bannange ey'omwenda naye kati tugenze mu lunyiro lwa 28 wano mwenda wenyini olunyiro lwa 28 yo teringa bayibuli njagala njikuyigiriza olwaliro oyiga okugibiikula weewo ogenze mu 36 naawe 28 ante ala naye yabuzabuza vira kwa 28 tubya ala otakuloza awo no tugenda kusomawo okondooza enyiriri 2 zokka olw'obudde tugenda kusoma olunyiro lwa 28 tujja kusoma n'olwa 29 nego wobeera n'obudde ng'ojja kwesomera essula eyo yonna kubanga yonna okuva ku ntandiko okutuuka ku nkomero eraga butemu nga eraga alalagira okutemula abakristaayo kati gwe omukristaayo weena oli gy'oli oba oli mukatoliki oli muprotestanti oli mu Seventh Day ala takuyitangako nti oli mukkiriza wabula akuyita mukafiiri olw'obudde soma ekiwandiiko agamba bati abange mu abakkiriza otyo mazima kati abakkiriza be boogerako wano mu Kurani teboogera kufa abakristaayo wano abakkiriza abamanyiddwa nga abakkiriza be batuufu be basiraamu ala baali kwogerako wano nti abange mu abakkiriza otyo mazima abagatta Katonda n'ebintu ebirala otyo kyenyinyalwa n'olwekyo abagatta Katonda n'ebintu ebiki ebirala kyenyinyalwa n'olwekyo tebasembereranga omuzikiti tirira ogw'emizizo kabba ogw'Emakka tulira oluvannyuma lw'omwaka gwabwe guno bwe muba nga mutidde obwavu Katonda ajja kubagaggawaza mu birungi bye byanaaba ng'ayagadde mazima Katonda mumanyi omukakasa w'ebigambo 29 mulwanyise abaki abo abatakkiriza Katonda be baliwa wadde olunaku olw'enkomerero mulwanyise abo abatakkiriza Katonda wadde olunaku olwaki olw'enkomero ekitegeeza abatakkiriza Katonda be baliwa abaagaana oyingira obusiraamu kati kirira n'ekiwandiiko kiwulira era ne bataziza ebyo byeyazisa Katonda n'omubaka we ne batagoberera ddiini ey'amazima otyo mu abo abaweebwa ekitabo otyo mubalwanyise mu abo abaweebwa ekitabo mubalwanyise abaweebwa ekitabo be baliwa beffe kubanga moderator nakulaga wano toboyina okubuusabuusa mweno Kurani genda eri obunambiro eri ekitabo kiri ekyasooka era abakristaayo nga bamazima kakati wano bagamba abaweebwa ekitabo mubalwanyise nga baganya okukkiriza eddiini eyaki ey'amazima kakati bo bano ala akagamba eddiini ey'amazima bwe busiraamu kati ali kubagamba mubalwanyise tewali muntu kubalwanyisa ne batamuta okiwuli malayo ekiwandiiko ekyo okutuusa lwe banakkiriza okuwa omusolo nga beewaddeyo era nabo nga banyooma ekitegeeza nga banyooma ki banyooma abantu bano bonna abatakkiriza ddiini y'obusiraamu kaakati okusinziira ku kintu kino kyolaba okuva n'olunaku olwaleero ssebo tobeerangako mukwano gwa musiraamu okusinziira ku mpagi y'obusiraamu nga bwegize eki bweyimiridde tobeerangako mukwano gwa musiraamu wadde n'olunaku olutya era gwe ala takwagalangako singa bw'oba nga togize eki nga tokkiriza busiraamu olwasatu lusome abayudaaya otyo ne bagamba nti nabbi
Uzairu, yes, mwana wa Katonda. Otyo N'abakristaayo ne bagamba nti Nabbi Isa Masiha mwana wa Katonda. Otyo Ekyo kye kigambo kyabwe ekiva mu mimwa gyabwe. Owulira oyo Allah, ekyo kye kigambo ekiva mu mimwa gyabwe. Ye Allah tayitangako Isa nti mwana we. Nembufwe abakafiiri ate sifa abakafiiri nabakulaga wana abakafiiri gyebagira ki gyebabeera. Kakati olwo bwe bulabe obuli wakati w'Obukristaayo n'Obusiraamu nga beefaanaanyiriza ekigambo kyabo abakafiiri ab'edda. Yakobo yabakolimira Katonda ng'eri ki bwe baakyuka okuva mu mazima. Nyongere n'obwokomaawo olw'obudde abalabi n'abawuliriza bo bennyini bajja kwongerako gusa wansi afulowinga ebyawandiikibwa ebyo ng'obubigira ki weebiri. Kaakati Obusiraamu bwe butyo we buyimiridde era bulagira ddala nti Omukristaayo oba taatawo oba mwanyoko oba maamawo naye nga tafulowinze buki nga takkirizaganyiza naawe mu ddiini olina kumugyawo mutemeko omutwe yonna gyayitira mugire eki oba oli musanze wali mu katabuni oba ali mu katale ba ku mutwe tomugganya. Era ekyo nate olunyiri luno olwabiri mu ssatu nate lugezaako kukijjayo mu ssuula ya 3 mu ssuula yennyini ey'omwenda soma olwabiri mu ssatu egamba abange mmwe abakkiriza otyo temufuulanga bakitammwe owulira ne baganda bammwe ab'emikwano. Abange mmwe abakkiriza nakugambye nti abakkiriza be baliwa okusinzako ku Qur'an. Ala bayita baki abakkiriza be. Kakati babagambye nti abange mmwe abakkiriza temufuulanga bakitammwe noba baganda bammwe ab'emikwano. Oyo ye Allah. Webabanga owulira obulabe obuli awo omulamwa gwaffe kugamba gutya Obukristaayo n'Obusiraamu obulabe obuli wakati w'Obusiraamu n'Obukristaayo. Kaakati ssebo Allah takwagalangako n'olunaku olwo woba nga tewajjako kaliba. Anzire abange mmwe abakkiriza mpulira temufuulanga bakitammwe ne baganda bammwe ab'emikwano otyo babanga bagendawo obukafiiri kubukkiriza. Jamu point eyo tuginyoyoke bulungi. Webabanga bagaddewo obukafiiri kubukkiririza. Era babanga nga kati wano kibategeeza kiki bwe tubanga ffe tweggaliddeyo ne tweggalirayo mu bukafiiri era ne tugaana ekyabwe era ne tusigala nga obukafiiri tuli kuforcinga abantu okubukkiririza mbu tebatugobereranga era tebakkirizibwanga kujja gye tuli. N'omuntu yenna anaaba abafudde ab'emikwano n'abo abaganya okubeera nga bakkiriza obukafiiri naye gwe n'ogezaako kufuula omuntu gw'oli musiraamu n'ogezaako kunfuula nze okuba omuki omukwano gwo gw'oli musiraamu nze ndi mukafiiri nabo osaana kuntemula era naawe eddiini agenda kutemula okusinzira ku Allah. Nabo be balyaza amaanyi. Pulezidenti obulidde obulabe obuli wakati awo kati gwe omulabi atulaba ku mukutu guno weetegereze wakati abamuzingiza abamufaamu bizinesi abana sina sente za zaka ku mutwe kakati oli mu kulunda kayipusaamu faamu yo oli mu kafaamuko ogenda okugira bwoti omusajja nga avayo ne jambi agamba Allahu akbar olwaleero omutwe guguba wali
kubanga ye Kurani mugamba wakikola agenda direct buterevu mujana agenze muki mujana naye bo banti ate ugamba bo bakimanyi nti gundi geyena era bakimanyi nti gulu kubanga wali wotusoma no walalanga Kurani etulaga nti neno nairo nayo ujana eyo ndiva nayo wow kiri mu hadisi nate tetwaze nayo wana hadisi yo mubaka odo janayo njija nayo mubaka ebigamu bingate bikwata ye akubagana kakati ogwo omulabi weno tulaba enyiriri ezo njagala ozituule wansi ozetegereze era weerabe omutwe gwo obanga obadde olina wakati enkolagana n'obuki n'omusiraamu takwagalanga kuwadde n'olunaku olwo Allah akugamba akayonda akakube kuki akakuba mutalimba ku mutwe okusinzira ku jjajja nga buyagira ki buyalambika obuki obukristaayo naye ate obavaawo batugamba ffe abaki ffe ababi era batuyita abakafiiri naye bayibuli beyita abakafiiri genda ku 97 mu nsula yennyini ey'owulire wenyini amutawubbe eyo 97 ogenda kuwulira wagamba watya bannamalungu abawarabu baliwa abawarabu bayitayo batya mudungu mu malungu otyo abawarabu bebanyiikirivu mu bukafiiri ne mu bunanfuusi era bebakaafu n'obutamanya mateeka ago Katonda ge yassa ku mubaka we ne Katonda amanyi mukakasa kakati wano kyetwagala okunoonya mu lunyiriri luno kiki okusinzira ku buntu nga butuuze nga tulaba omutwe guno nga tugugamba nti obulabe wakati w'obukristaayo n'obuki n'obusiraamu kakati wano abaganda baffe wano abali wano e Uganda bo bakimanyi nga ebyabawarabu eri mpisa zaabwe yo okubeera nga bayiwa omusaayi kubanga obusiraamu bwabwe bo babuzimba mu kugira ki mu kuyiwa musaayi kati bo bagamba nti bali ebintu bibakola buli kintu kyonna omuwarabu kyakola bo bakimanyi nga kyekituufu era bo bakimanyi nti buli ekikolebwa ebuwarabu ala akisiima era ala yakiragira okwetulisizaako bomu kwatandikirawa ani yakitandika basiraamu olwaliro ne Uganda kyagira kitya kyatuuka ye omusiraamu akimanyi nti agenda muki muggulu kasita kigira kyakikola kati kyenjagala wano kiki omuntu wena kasita woobanga wakoopa empisa ya Buwarabu oli mukafiiri ye okusinziira ku Kurani nga bwegira gwe mukafiiri asooka kubanga bali batuuju kakati naawe wakoopa obutuuju bwabwe kubanga bali okutemako mulirwanayo omutwe nga si musiraamu ye takitwala nga kiki kya muzizo ala bagenda kumuwaaki kakati kyetunoonya mu bintu bino tetwagala kubeera nga tuleeta bukyayi era tetusiga bukyayi mu bantu kuba abatulaba bonna n'abatugira ki abatuwuliriza ne twagala okubeera nga tukutegeeza nti muganda wange kyosinza okitegeera ye kasanga omulaawe yali ava Yerusalemu yaddayo Ethiopia asoma Isaaya Mukama n'agamba genda obuze omukazi omusajja oyo omulaawo byasoma abitegeera kakati nange kyembuuza olwaleero bannaffe abali wansi w'enzikiriza eno tetubakolako bukyayi tetubakyawa kubanga muli mikwano gyaffe tugaata namwe bizinensi tugaata namwe ebintu bingi muli balirwana baffe abamu bwe batusuza balandirondi baffe naye tetubakolako luki naye kyetulimu kyetwagala okubalaga kino kyemugamba nti kyemukkiriza mukimanyi ekituufu ekyokubiri
nabagamba wano ku luli mulundi gutwali wano ne tugamba nti obuzibu bwe tulina e Uganda oba Africa twagala nnyo ebikyamuka naye tetwagala kunoonyereza tetwagala kunoonyereza byavaawo amazima gagera gatya gavaawo baagala nnyo ebintu ebiri ku silver plate kaakati bwe buzibu obugira butya obuli gundi mu miramwa zino abantu tebasobodde kubeera nga bagira batya beenoonyereza naye twagala kubeera nga ekintu kino bannaye ekitutabakanya ffena mu nsi muno buli muntu anoonya atuukaako eri omutonzi yamutonda mu nsi muno naye wooyitidde wakutuusa owali omutonzi tewali muntu ayagala kubula gwe moderator wandyagadde okubula ate omulabe waffe ali mu byuma wandyagadde gwe okubula buli muntu teri muntu agira ki ayagala kubula naye ebisinga obungi bano bannaffe bali mu buvuze naye ne batamanya nga bali mu buki tebasobola kutegeera nti baabula era bamanyi nga bali muki mu kituufu kati bino byebimuufu ebyatugira tutya kati obulabe buli wakati w'obukristaayo n'obusiraamu naye bino tebabisomesa kati bino olwaleero bino ebibiina byowuda Boko Haram ICC n'ebirala byonna nga byomanyi ebiwayo ebikola obutuuju mu nsi kati bino bibatendeka abaana baffe bibawamba ne batwala ne bababuzaawo era bwe bakwogera ne bakugamba tuwe omwana obatuuka eri bino bibatendeka nti owulira ku mpani kyetugamba tugenda muweerera oba mukujjako n'alinya wano endeege n'ajjawo togenda kuddamu kumulaba asibiramu ICC kati bwebatuuka bino bibabapakira mu bwongo okusinziira ku byawandiikibwa ne bamugamba nti bulijjo bali tomanyi kati n'ajula obukaawu bwonna n'alyoka akuluma nezinzimiya nga takutyanamu lwana ku lwa Allah kubanga Allah agamba mulwanire ki mulwanire ddiini yaffe kaakati abaweereza bannaffe abatulaba abasumba n'abaweereza b'amakanisa abalala n'abannaffe abakkiriza biki muleme kuvayo kubeera nga mugamba bugambi nti abasajja bano basiikuula ntalo bagira batya naye bino bye bimu ku bintu ebigenda okubeera nga bitutuukako mu maaso bwe bugize butya bwe butuuse kubanga kakati olwaleero ekyama kikusifu ekiri emabega w'obusiraamu ekivaayo nga babagamba abakristaayo be bawagidde Amerika okubeera nga eri kuki eri ku ntiiko kubanga abakristaayo bayitirivu tova olabanga gundi amaanyi gonna Amerika egateeka mu baki mu bakristaayo ffe abagundi abasiraamu ne tusosola kaakati kyokukola tukole amagezi tugende mu Afrika kubanga yekyasinza okubeera obuki obukristaayo naffe tutwale ekintu kyaffe kati buli musiraamu ebuwarabu bamuteekako akazita k'amaanyi ennyo alina ssente zasonda buli wiiki mu mazigiti zijje Uganda zizimbe emizigiti oba zisansaane ensi yonna zizimbe zizirwane ku lwa Allah bazimbe emizigiti nga mingi okiwulira bazimbe emizigiti nga mingi era buli lwovuga mayiro emu beera ng'osinganawo muzigiti kati olaba basaaka ebipande kata kuwaiti byonna bazigira ki bazitembako ebipande kati bwebamala ne babeera nga bagamba omusiraamu wasa abakazi nga bangi kati bamanyi mbu ekibalemesa okuddayo okubeera nabo ku ntiiko bafuuke ba superpower batono kati oba nazaala ennyo ne bayala nabo ne bayinkana n'enamba y'abakristaayo naye ate ekyo nkibasekereze kubanga omukristaayo ate yagenda mu family planning era so bukyova olaba nti weeri mu waabwe okubeera ne hajjati ng'ali mu family planning owetaaga kubeera nga bakusuula mu lubengo mu bulago ogende mu jahanamu tebakuddaagana kukukuba akatalimbwa era gwe oba oli kulwanyisa Allah era wasa bangi bagire batya babeerewo kale yensonga eri wakati awo obulabe obuli kujja ate ffe baffe bennyini bitwezaalidde ne tugamba nti basaze eddiiro bavudde mu bukristaayo bagenze mu busiraamu sebo bebagenda okutwekolerako omuntu okusinza ku Qur'ani kuba bino bibagenda okubigira ki okubayingizaamu bebagenda okutukubangamu kaakati esula tusomye entono nnyo naye nga zirimu ki pointi surati Al-Tawba eno njagala ogitunula okutandikirawo tusomye aya ey'okutaano
tusomye aya ya 28 ne tusoma ne ya 29 ate ne tubuuka ne tuddayo ku aya ya 20 eya 23 egambye mbu wadde taatawo wadde mukwano muganda tuweetaba naye wabanga aganya obuki ng'aganya okuyingira obusiraamu. Moderator oyinza okuba n'ekibuuzo kiwandyagadde okubuuzwa kusinziira ku mulamu ngenza okulaba yesebo Allah ye wakuseemuka buseemuzi kati laba yakulemeseza embizi kakati gwe naali eyatulaba okusinziira ku mulamwa guno sebo twetaaga ffe tetuli bantu abakodowalira ebigundi twagala okutubuuza ebibuuzo era w'obanga otulaba osobola okuyita ku mukutu guno gundi presenter ne moderator bagenda kubeera nga bakuteekerayo ngeri ki gy'osobola okubeera ng'ogera ki okasuka ekibuuzo kyo otubuuza okusinziira ku ebyo byonna by'oze ng'olaba bye tuzze nga twogerako paka okutuusa ku ssaawa lwa leero. Ekyensobola bagamba abaganda bafe abasiraamu kambalekereyo ekyawandiikibwa Yokaana 15:12 agamba my command is this love each other as I have loved you. Luke 6:31 egamba do to others as you would do have them do to you. Kati abatamanyi oluzungu babakasukirayo mu Luganda nabo bakiwulira langa bulangi kale kusoma Yokaana 15:12 ekiragiro Mukama waffe kye yatulekera nti twagalane nga yewe yatwagala. Era osome Luka 6:31 nti nga gwe oyagala bakole bulungi era n'abalala oba oyagala bakole we batyo nga gwe okola ki nga gwe oyagala. Era ojja kusoma Ngero 17:17 osome ne Corinthians, I think 1 Corinthians 16:14 egamba do everything in love. Byonna byokola bikole ate mukola ki kwagala. Ndowooza tugasookawo wano ekitundu kyaffe kino ekyomunaana eka tukikomekereze wano. Ndowooza olabye bannaffe ffe tetubalinaako obuzibu naye ate bo Allah waabwe ate tusuubira nti Katonda ye mutabaganya alina okuba nga ate atuza wamu n'ate waabwe ayawula kubera nti omulokole wasiramu kati waba buzibu naye ate omusiraamu wasiramu ne mukika bakugoba era n'omutwe ne bagutandika okuguyiga. Ndowooza olaba kye batuusa ku muganda waffe Wumalu kinene nnyo ne bamuyuira asidi omusajja yali anyirira fesi kati ne bamulemaza sajja babinya ate banaawe naffe teri mutuyiiga. Allah takwagaza kalungi nze namwewunyiza leero kakulemeseza embizi ndoza katotolemu katono kati atugenda kuba nga tukoma Matovu Sylvester Ssaalongo ali ku kamera okutuusaako ekifaananyi katudde mu kitundu kyaffe kigenda okuba nga kisemba olunaku olwaleero kijja kuba kyamwenda ate tusobole okuba nga tubasibula olunaku olwaleero.